Leero njagala nkubulira ebintu bisatu mu bulamu bw'omusajja nga bikulu nnyo. Neoba tobiwadde budde, vidiyo eno nga togiwadde budde, it is okay. Naye gye bujja totukaabirira, nze kassa nkugambye. Ekisookera ddala, wallet ennene ku mulembe guno tezikyakola, tezikyalina makulu. Kyabulabe nnyo okuteeka wallet mu nsawo ye y'emabega. Obadde okimanyi, tuyina naavu eri kabina. Wennyini w'oteeka wallet kuliko naavu gye bayita sciatic nerve. Ng'eno esobola okukuyamba, eno yeevunaanyizibwa ku mugongo gwo gwonna nga bwe guli. Okimanyi osobola okulwala spinal cord gye bujja lwa wallet buwaleti. Okimanyi nti gundi w'ogituuza w'oteeka wallet bw'otuula wansi bw'oti naddala wallet ennene. Eggumba lye erimu hiipu eyimuka mu bbanga eddala ne libeera wansi. Kati misalignment y'amagumba okimanyi gye bujja osobola okulwala omugongo. Obadde okimanyi nti osobola okulwala omugongo. Mbaddeko mu bazungu wano. Sirabangayo omuzungu alina wallet. Niyo baziina baziteeka mu nsawo y'emmaaso. Omuzungu waba ne wallet kaba bwe kati. Ate kizibu nnyo musanga eri mu back pocket. Nja kulabulamu abakwata kaadi, business kaadi, ezitali zizo n'ozipakira omwo. N'opakiramu ebipapula simanya biki simanya lisiiti byonna n'obitugga ne bikola omugugu bwe guti n'oteeka wallet kabina. Buli w'otuula wansi naddala ggwe ng'ovuga ku mmotoka. Gundi yo sciatic nerve eri wano kabina. W'otadde wallet waliwo eggumba erituula genda okebere. Eggumba lituula kuli. Buli w'oteekako wallet ligiyimusa mu bbanga bwe biti. Kati oluvannyuma lw'ebbanga ddene ebiseera ebisinga mu bukadde bw'ojja kalubirizibwa okutuula. Otambule nga weefunyiza naye nga wallet yeekuleetedde obuzibu. Bangi nnyo genda funa obuzibu n'omugongo, nnumizibwa omugongo nkola kijja wallet y'emabega. Nja kusaba omulembe guno gwe tuliko ebintu soko otunuulye ebintu eby'omugaso biki bye weetaaga. Kati essaawa ya kati tulina kava z'amasimu ng'egendako ne wooteeka bukaadi wo. Ebintu ebiri crucial okutambula nabyo, just identification yo, business card zekeeka bw'oliba ozeetaaza olizijjayo. Kyakubiri mu ssimu yo osobola okukola, okimanyi nti osobola okukuba ekifaananyi. Business card zonna nga bw'ozifunye ezitali zizo z'otagaba nga si zizo kubanga ezizo bazisanga ku mulimu ebiseera ebisinga. Okimanyi nti business card ezimu naddala zino ezitali zizo kuba teziba na makulu eziba z'abalala. Osobola okukola folder mu ssimu yo n'oteekako nti business card n'ozikuba. Omuntu ne bamma mwesisinkanye n'okamuweereza ku WhatsApp n'ogamba business card yange angikuweereza obeere naye ku WhatsApp mpa ku nnamba yo n'omuweereza. Omulembe munnange gugenda gukyuka. Nja kusaba toteeka wallet ku kabina. Toddamu okupakira ebintu mu wallet n'ezimba ng'omugugu. Genda osome ku bulabe obwa wallet. Bweyina ebulaya abantu batambula na wallet, abazungu tebaziyina. Wallet simbi nnungi kubanga oteekamu ebintu byo. Naye giteeke mu nsawo endala oba olina middle pocket, ensawo zino ez'omu mbiriizi oba ensawo y'omu maaso. Oba si kyo bw'oba oyambala ekkooti ogiteeke mu kkooti oba mu jaketi. Oba tosobodde yiye engeri gy'ogitambuliza ku nsawo y'omu maaso. Wallet ya bulabe gy'oli. Ekyokubiri, lip balm. Omusajja okwatika emimwa kya buswavu. Lip balm tebaamukolera bakazi. Olw'okuba ki? Omusajja okwatika emimwa kya buswavu. Lip balm baamukolera emimwa egyatise. Si kya buvunaanyizibwa kubeera ng'oyatise emimwa kubanga oli musajja. Abakazi be balina okwekolako bokka. N'omusajja you entitled okwerabirira nga ggwe. Omumwa ogwatise tegulina makulu. Abantu bakulaba ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa. Ateefaako ateerabirira. Nja kusaba yonna gy'oli. Guleyo ka lip balm osobola okuyisaako ku mumwa kasita gibeera nga gyatise. Si kya bukazi. Tekiraga nti olimu olukazikazi oba tekiraga kabonero ka kwefaako ng'omuntu. Omusajja yenna nja kusaba lip balm bamusiiga ku mimwa egyatise. Eyatiikirira mimwa mu bantu. Kiswaza. Omusajja okwesiga lip balm si kivve. Lip balm bamukozesa ku mimwa egyatise. Waliyo abakazi gwe bakozesa ng'alina kkala naye ali colorless mulungi era akola ku bakazi n'abasajja. Lip balm ali unisex. Unisex kitegeeza ki? Nti w'abakazi n'abasajja. Bulaza bw'oba okyali eyo ng'obeera mu bantu. Emimwa gyonna ne gisala ne gyatika ne gikola ki? Okwatika emimwa kibi,
kibi yes oyinza okuba nga oli dehydrated oyinza okuba nga kyekika ky'emimwa gyo nga gyatika ne mu bantu toba na buvunaanyizibwa funayo kaliipu baamu tekayina buzibu akakkala leeso okayiseeko kkono oleme kwatika mimwa emimwa okwatika emimwa kikyamu bino oyinza okuba obadde tobimanyi naye bikulu nakasemberayo ddala oba oli eyo ng'oliina ku mulimu w'oli nja kusaba omusajja ng'omuntu yenna w'obuvunaanyizibwa mu mmotoka yo oba ku mulimu gwo njagala obeerewo ko n'akalabirwamu mu mmotoka yo oba ku mulimu gwo naddala ng'ogenda okumiitinga abantu abapya b'otamanyi tutambula olunaku nti wavudde eka yesu oli musajja gwe teweekolako abakazi bo buli ssaawa ye abeera onu point ayitako mu kiigo ne yeekolako akalabirwamu ku mulimu tekalina kye kakosa naye ka mugaso gy'oli kimanyi osobola okulya emmere n'esigala ku mannyo n'osanga omuntu abakazi abo okimanyi nti omusanga oluusi n'aggaana nga naye takubulidde na nsonga n'omukwana n'akweragirako n'agenda bugenzi naga banaye omusajja yabadde awunya akamwa banaye omusajja yabadde akola kino nja kusaba mu mmotoka yo naawe obeemu kabbaaga paaka k'otambula nako k'oteekamu nti kano akalabirwamu kankakano bw'oba ogenda ku miitinga abantu abapya oba ng'olina abantu b'ogenda oku miitinga oba mukazi oba ogenda ku deeti sooka otunule ku mannyo g'olabe bw'olabika